Bwete utandise olunaku olwaleero weebale nnyo by'osobodde okuba ng'okola. Njagala okutegeeza nti RTF ly'ettendekero lyokka w'osaanidde okuba ng'ogenda ofune ebyenjigiriza ebiri ku mutindo era ebiriko by'oyinza okugamba eby'omulembe omutebi era gwe akola ebintu ebitali bimu nga gwe oyagala kuba ng'okuguka mu by'okuweereza ku mpewo ku TV oba radio, oyagala kubeera muzannyi wa firimu, oyagala kukola ki, oyagala kubiga bya kufumba, mala nini bya kutunga, abaana eminaku zino ebintu by'emikono bikola nnyo. RTF yazze egamba nti amaziga yesaawa gakale era tugasangule. RTF basangibwa wali Namusera ku luguudo lwa Hoima Road mu Wakiso District. Genda obatuukirire obenga ensonga zonna amazzi tambula terere nga bulago bwa nkoko tebusiba mu mugwa. Ate mwana tu bagaba ne basale mu nkola yaabwe eyo ey'okulaba nga batumbula ebyenjigiriza mu ggwanga lyattu Uganda. Balina ebisulo ebirungi ebitagambika era ng'omwana bw'abanga ava wala asobola okuba nga asula mu bisulo ebyo. Okubafuna ayita ku simu zino wammanga esooka eri 0200 92 39 4, endala ey'omu ngalo eri 07 04 59 51 85. Ojja kuba oyitaawo obeere ng'obafuna naye nga tukyagenda mu maaso nkutuuseeko ate agabadde mu lunaku olwaleero tunokolayo ebyo eby'ensonga era ensonga olwaleero ebadde nnyo mu maaso g'Abannayuganda abasese tebasese, boda bazikutte ezise makubo ge baaganye n'ebirala bingi nnyo. Ate olunaku olw'eggulo akakiiko kalondebwa amannya agasindikwa mu Parliament okusunsulwamu okugenda mu kakiiko k'ebyokulonda, abamu baasuuliddwa. Kale bingi nnyo ebikoze amawulire olwaleero, naye nga njagala okutegeeza nti ate minisita w'ensonga za Karamoja ye Mary Goleti Kitutu ebibye birungi si birungi oluvannyuma lw'okuyitibwa nate mu kakiiko oba eri ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti gwe muyita IGG okubanga abitebya nti waliwo ensimbi ezaamuweebwa okutabaganya n'okumalawo entalo mu bitundu ebyo gy'akiikirira, wabula munnange nti omukyala n'azikuba ku mumwa n'azirya. Awo nga tuvuddewo ate neeno bannakibiina kya DP, FDC, NUP n'ebibiina ebirala jema byegasse wamu nga basiza kimu nga nkuyega olunaku lw'eggulo ne bategeeza nti bagenda kutandika okwekalakaasa. Emboozi muzirabe ku motion media. Ne wano twandibadde tetwiriiwo mukimanyi bulungi nnyo singa baatukubye dati ya gaasi ne kubanga bali mu kuteekako feesi baagala okulaga tibakkiriza n'abaopposition okusinkana. Kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise, mukozese eno chance mubalabise. Bw'abaawo empisa omuntu z'atakola omutayiminga we banaamulabira mujja kulwawo okufuna chance eno endala. So yonna gy'oli Munnayuganda, oba oli omukuffe oba toli omukuffe, oba oli munnabyabufuzi oba tobiriimu, labisa mu ngeri yonna esobola. On Thursday they may go and surround Honorable Kyagulanyi's home. How many homes can they surround? So if they surround Honorable Kyagulanyi's home, don't even go there. You go to do what you need to do, and they will be forced to come. Olw'okukola commitment eri struggle okuddamu okugamba nti bannange ffenna tufunvubire with summon our energies tukasuke ekinene kyawanga emivunuko. Dictatorship eya President Museveni ate era buli kaseera tujja kubanga tubagamba activities etugenda kukola jointly ng'abo abali mu forces of change. Mu kusooka olwokuna tuyina program eyogera ku nkudo zaffe. Buli omu gy'ali Uganda yonna okutwaliza wamu enguudo mbi naddala wano mu kibuga. Kaakati olwaleero poliisi ya kuno ng'eyita mu mwogezi waayo Fred Enanga
asinzidde naggulu ku kitebe kya poliisi n'agamba bakulu ani yabagamba nti mujja kwekalakaasa mu ggwanga ttuno Uganda era asesewo n'agamba nti buli oyo yenna gwe kaneetantala n'ayagala otabangula emirembe mu ggwanga bumukeeredde tetugenda kulonzalonza tugenda kumukwata era atuwuliriza era oba alaba motion media ataddewo ennamba gwe bw'omanyako nti ku kitundu kye waliwo abagenda okwekalakaasa atuwuliriza era alaba bategezze eggulo bannabibiina by'obufuzi bano abeegasa awamu ti gavumenti ya kuno bagenda gimamulamu mu wiiki emu yokka era bagambye otandika olunaku olw'enkya bagenda tandika mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okusimba ebitooke okugjayo ebyo ebinyigiriza abantu n'ebirala bingi abaga nti bintu bingi nnyo ebiyigiriza bannayuganda n'olwekyo yessaawa bafune enkyukakyuka mu ebyo kati poliisi egambye oyo yenna gwe kaneetantala ne yeetaba mu kwekalakaasa wakukwatibwa era atwalibwe mu mbuga z'amateeka awo nga tuvuddewo atulaba ku motion media nkwebaza nnyo nnyini ddala nga ne mu lutalo eri ebitundu by'e Gaza embeera balina okukimanya nti tuli beeteefuteefu okulaba nga tuyimiriza enkola yonna ey'okwekalakaasa tujja kuba tusobola okukola okunoonyereza n'okulaba nti abo bonna abanaaba bakulembedde ebikolwa eby'okwegugunga n'okwekalakaasa bakwatibwa ate batwalibwe mu kkooti. Twagala n'okukubiriza bannayuganda bonna obutawagira bikolwa bino bya kwekalakaasa bya kukumaakuma mu bannayuganda omuliro ebisobola okuviirako eggwanga okutabuka. Era bonna abalina enteekateeka abamanyi abantu bonna balina enteekateeka ez'okwekalakaasa tubasaba batemye ku poliisi nga bayitira mu kitongole ekya National Operations Command Center oba nga bakuba ku ssimu namba 0776 ebitongole ebikuumaddembe byeyongera okulaba nti biwanirira ebyokwerinda n'ekigendererwa eky'abannayuganda okwenyumiriza mu ggwanga lyabwe mu mirembe awamu n'obutebenkevu nga beewala ebikolwa ebyo bannabyabufuzi abaagala okubakozesa bwe basobole okufunamu. Ne mu bitundu biri eby'e Gaza emmundu ekyakekera atuwuliriza era alaba motion media ng'emmundu ekekera wakati mu mmundu okukekera awo munnange ate eggwanga lya South Africa liwazeewaze ensi oba eggwanga lya Isirayiri olw'obulumbaganyimbwa obw'omujjira n'obuze bukolebwa eri abannamagye okuva mu ggwanga eryo eri bannansi b'eggwanga lya Palestine nga Palestine eyo bagivunaana okubanga eteresa abatujju era abayeekera bateraristi oba boyinza okuyita balumira mwoyo mu ggwanga eryo abali mu kabinja ka Hamas. Kakati South Africa etutte ensonga eziwerako ziri 8 egamba kooti y'ensi yonna yebeesalawo oba abakulu bano byebakola bituufu oba bikyamu. So n'olwekyo nkuwa amawulire agabadde mu lunaku olw'olwaleero bannamateeka ba South Africa bategeezezza kooti eno ey'ensi yonna nti ebikolwa ebikolebwa mu ggwanga eryo lya kitta abantu kyennyini era batunuulidde amateeka agatali gamu nga article namba 36 etaputa enkola ey'entalo ezo oba ekitta bantu oba ebitta bantu ebibeerawo mu nsi yonna nga biri wansi wa kooti y'ensi yonna ne bagamba ekimala olutalo lukome era baagala Isirayiri ekwate mu kaawaligo eriwe era esasule abo bonna abakoseddwa mu lutalo. Wetuukidde olwaleero abantu abasoba mu mitwalo 2 nga n'ekitundu 14 be bakulusuulamu akaba. Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years. On 6 October 2023 and every day since October the 7th, 2023. In the Gaza Strip, at least since 2004, Israel continues to exercise control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity, and civilian infrastructure.
as well as over key government functions. Entry and exit by air and sea to Gaza is strictly prohibited, with Israel operating the only 2 crossing points. Given it has deployed 2,000-pound bombs in southern areas of Palestine designated as safe. These bombs have also decimated the north, including refugee camps. 2,000-pound bombs are some of the biggest and most destructive bombs available. They are dropped by lethal fighter jets that are used to strike targets on the ground by one of the world's most resourced armies. The second genocidal act identified in South Africa's application is Israel's infliction of serious bodily or mental harm to Palestinians in Gaza in violation of Article 2B of the Genocide Convention. Israel's attacks have left close to 60,000 Palestinians wounded and maimed. Again, the majority of them women and children. This in circumstances where the healthcare system has all but collapsed. I return to this later in my speech. Large numbers of Palestinian civilians, including children, are arrested, blindfolded, forced to undress and loaded onto trucks, taken to unknown locations. So n'olwekyo ago gonna amawulire gakyaliwo nga tena olukuŋŋaana lwa nnaamu wano mu Uganda olwa abanampawengwa mu byobufuzi bukyagenda mu maaso wano mu ggwanga nga luli wali mu ku Speak Resort Munyonyo era nga lukuta olunaku olw'okusatu nga lutojjera bingi ebiteeseddwako okukolagana mu byensuubulagana n'ebirala era nga eggwanga lyatano Uganda ye mukyaza w'olukuŋŋaana luno. Abakungu abatali bamu bajjajja okujja mu lukuŋŋaana olwo ate nga luwona olubindabinda era nalwo bagenda kuba bajja. Wabula bannayuganda bakyeyongera okukaaba olw'olukuŋŋaana olwo ddala bakozesa enguudo ezitali zimu mu kibuga Kampala nga bagamba nti banyigiriziddwa nnyo nnyini ddala. Kale awo nga tuvudde watuwuliriza era laba motion media njagala okutegeeza nti mu kisaawe ky'ebyamawulire ago ge mawulire ge tukyakujjiddeyo mu nsonda z'amawulire ameekusifu njagala obe ng'obitegeera era obiggwe nnyalwe. Kaakano omusango ate olwaliro gwe nkuleetedde gwe omusango ng'omusajja ono eyattibwa amanyikiddwa nga Katanga Henry. Katanga Henry ono omusango gwe guzze gutambula era nga kigambibwa nti abafamire bandiba nga be baamutta era we twogerera bino abamu bali mu nkomyo. Era olwaleero bano balabiseeko mu kkooti enkulu wano mu kibuga Kampala maaso g'omulamuzi Isaac Muwata. Bano olwaleero babadde bakomyewo okuddamu okulaba nga kkooti eno eddamu okusaba kwabwe kwe baasaba okweyimirwa kakalu ka kkooti bawoze nga bava wabweru. Ku bano kuliko muwala w'omugenzi amanyikiddwa nga Marth Nkwanzi Katanga saako ne Patricia Kakwenza nga bavunaanibwa omusango ogw'okukweka oba okumanya ku musango guno ne basirika kye bayise okukweka obujulizi. Saako n'omukozi ow'ewaka amanyikiddwa nga George Amanyire saako ne agambibwa okusanga omubiri gw'omugenzi oba omugenzi Katanga ng'afudde amanyikiddwa nga Charles Otai. Charles Otai ono kigambibwa nti bwe yasanga omubiri gw'omugenzi ono nga bw'omanyi munnange anti ekisa n'agamba muntu afudde ono lwaki sikubira poliisi nejja eyambe oba akyalimu akassa atwalibwe mu ddwaliro ajjanjabibwe. Munnange terwali olwo poliisi olwagikubira ate yajja musajja mukulu naye n'emukwata n'emutwala mu kkooti. Amanya nze Kaya Hasfa. Nze ndi maama wa Otai Charles. Omwana wange baamusiba ku kufa kw'omugenzi Katanga. Nnumirirwa nabo nti omwami oyo yafa era siwagira kutta be baba baamutta. Naye nze neetaaga justice. Bwe banga ddala kkooti ezuula nti omwana wange ye yatta omwami oyo bakyogere. Batutambuza nze ntambudde amapoliisi era poliisi zonna ezindaba zimmanyi okuva lwe basiba omwana wange ntambula. Kye kiseera mmanye
namalo balemerako nga baganya omutwala mu kooti bamutwala mu kooti nga n'okumanya simanyi namanya luvannyuma nnyo n'enziruka n'engenda Nakawa nentuuka Nakawa tebatuganya nakuwulira twasanga kooti ewedde ne bamutwala eruzira okuva ku olwo tutambula buli lwenzija mu kooti nze sikola. Oludda oluwabi musango guno nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya n'abalala bagamba nti kooti eyasooka okusomera abantu bano omusango yakola ensobi ye kooti eri esookerwako bitundu biri eby'e Nakawa nti yali teyina yadde obuyinza okuwozesa oba okusomera bano emisango ne bajaanukulako nti kooti enkulu yokka yeeyina obuyinza obwo era bagamba omulamuzi Elias Kakooza yakola ensobi semasobi era eteetaagwa kuddibwamu kukolebwa mulamuzi yenna ow'eddaala eryo. Kaakati munnange bannamateeka ba abavunaanibwa bano abana okuli Macdusman Kabega oyo mumumanyi bulungi nnyo n'abalala bawakanyiza bino ne bagamba bo baagala abantu babenga baweebwa akakalu ka kooti kubanga beetaaga obujjanjabi ate basobola n'okuwoza nga bava wabweru kubanga ssemateeka wa kuno alambika bulungi nnyo mu nsonga eyo. Omulamuzi Isaac Muwata azikubyemu ne zaakatabaganyiza kwongerayo nsonga zino wala n'abagamba nti mulinde ensala gye ngenda okubanga ennaku z'omwezi 24 omwezi guno omwaka 2024 okulaba nga ate yandibagasana nnyo okumanya oba mweyongera mu maaso n'okusaba okweyimirwa kwa bano oba omusango gugenda mu maaso guwulirwe. Kakati agambye n'okweyimirirwa kusooke kuyimirire kulinde ensalamu yeyanga 24 kwegamba kyekigenze mu maaso kyekuvola olwaleero tetuluddeewo nnyo so nga 24 bw'anaatuwa ensalawo ye muwabi wa gavumenti byawakanya ate bye yatwala mu kooti kwegamba alinga yeekuba endobo yatwalayo ebintu ate n'amala n'abyewakanya naffe kyekuvola baganda b'abavunaanibwa naddala okusingira ddala Charles Otai mukyala we agambye nze bino sibitegeera. Mukyala we Otai Charles Nakasujja Shamimu agambye ye tabitegeera kubanga abaana bamubuuza taata waabwe tasobola kubannyonnyola ate n'ekyokuba nti omusajja ono yakola ekisa kooti yandimubeereddeyo akisa neebanga emuyimbula adde wabweru awoze nga va wabweru kubanga yayamba buyambi poliisi kugitegeeza nti wano waaliwo eyali afunye obuzibu. Nakasujja Shamimu ndi mukyala wa Otai Charles omusawo gwe basiba ku musango gwa Katanga. Mwami wange yali ku mulimu ne bamuyita okuyamba eyali afunye obuzibu na mwami Katanga. Kati the incident happened nti omukyala bamutwala ku ddwaliro nga yali ku duty bwe batukayo nga akola n'aba first aid baba referring kwa HK. He sat in the ambulance himself ne batwala omulwadde ku IHK. Bwe bakomawo they called him ne bamugamba nti jangu otuyambe daddy ali wansi. He rushed to save life n'agenda n'agamba kangende nyamba omwami ali wansi since yali abajjanjabidde ebbanga abadde family doctor waabwe. Era agamba nti kooti esusse okubata ebagamba mukomewo bweruti ne bagamba mukomewo bweruti nti babuulire lumuddi lwegenda okubanga ewulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Maama we Otai Asifa agambye ffenaffe tukooye okutambula obwoyo okutugwa ku magulu ne sente ezijja mu kooti zinaatuggwako. Lwaki temuyimbula mwana wange ng'ate yakola bukozi kisa eri poliisi n'okulaba ng'ataasa obulamu bw'omugenzi obutaasobola kutaasibwa ne mutuyamba ne muyimbula oba kubanga ffenna enjuyi zombi atuwuliriza era atulaba ku motion media zeetaaga bwenkanya. Kati my issue is yazza musango okugenda okuyamba obulamu bwe yatuukayo oli nga obulamu tebukyaliwo yabagamba onaafudde kankole ki tuyite police n'akwata essimu eyiye n'akubira police. So if at all he called the police I expected justice. Saidi ya Katanga bakabira justice. I'm also crying for justice on behalf of my husband. Yasibibwe emyezi katuli mu 3 temumanya tulia tutya temumanyi surviving tutya we are still renting, we need to pay rent. Kakati all the time they are telling us mugende kweno kooti mugende ndo mugende eri tugenda mu kooti mutuukayo omulamuzi ayagala zungu temulutegeera
olumala ng'akoona ekimeeza. We were referred to High Court. Tukedde tuzze agambye they are revising. If they are revising, why did they have to call us? If they knew they are still revising. Bani tebatugamba nti mujje nga 22 bantugambye mujje nga 24 nga revision ewedde, but all the time they are giving you a date, you go, they just play around you. Muge twatuuka ogwasooka batuwa prosecutor yasooka. They have been changing prosecutors. Leero baleese mulala n'aclaiming nga nze sibitegeera sibimanyi. Wajjidde ki nga tobimanyi? All the time baleeta mupya. Bulijjo baleeta mupya. Ne leero alabiseeko abadde wanjawulo. Mba ntambula olw'omwana wange. Bannange nsobye okuweerera omwana okusoma obusawo. Bwe bayita omusawo okujja okulaba omulwadde alema okujja kubanga bagenda musiba kubanga bagenda okujjanjaba bagagga. Bw'aba yafa nsuubira poliisi erina obusobozi bwonna obukola postmortem na byonna okumanya ani yakuba. Ddala omwana wange alinako fingerprint ku mmundu tiyatulisa omusajja oyo. Bwe baba tebaabiraba lwaki tebatuwa waakiri bail bakola investigation zaabwe ng'omwana wange ali bweru. Oyo mwana yatujjanjaba. Himself is hypertensive mulwadde bamuwa panado. Bw'anafa kibagala ayongereze ku oli eyafa. Nze njagala kumanya oba batuwa bail batuwe. Bwe baba bagiganye era bangaye nti bagiganye bambuulire asavingira ki era bbanga ki. Manye nti omwana nga asavinga for this period of time. Naye batubuzaabuza. Tujja mu kkooti boogera oluzungu nagenda okulabako judge w'Enakawa n'angamba nina kwogera ne balooya. Olwo oluzungu lwaba basoma ennyo ffe twasoma kitono tetubitegeera tebatuwa kaakati omulamuzi awo wasinze n'agamba bantu mmwe bye mwogedde byonna mbiwulidde mukomeewo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ndabe nga mmala okuwa ensalawo yange ku nsonga ziri ezaasooka mu kkooti eno. Twamugambye oba weekyusizza mugenda mu maaso n'ebintu bye. So tetwagala kulwana naye n'ebintu bye. Kuba ffe tetufaayo oba abawawaabirwa babakyajingira Nakawa oba mu High Court era kubakyajinga. So lwaki tudda mwoyo ebyakawala n'akalenzi ng'ate tusobola okubirinda byonna ne tubisanga wano. Atuuliriza era atulaba ku motion media. Henule Katanga yattibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Novemba omwaka 2023 mu bitundu by'Embuya mu Nakawa era nga abavunaanibwa bano 4 basindikiddwa baddeyo ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi ezo ebanaakomezebwawo mu kkooti. Wabula bino ebijjidde nga mukyala wa Katanga ono ye tannaba kuleetebwa mu kkooti nga kkooti eyisiza ebiragiro ebitali bimu naye nga omukyala amanyikiddwa nga Mole Katanga agamba nti akyali bubi nnyo era ali mu ddwaliro. Bingi nnyo bye nandikutegeeza naye olwakadde kankwerekereze ate tuddiŋŋana olunaku olw'enkya Mukama ng'akyampadde ekirabo obulamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Genda maaso ng'osubscribinga ng'olikinga yeno source ey'amawulire agataliiko yadde akataka ate agakakasiddwa ddoboozi ku kifaananyi. Mweraba.